sorry. Mwebale nnyo okola TV ez'enjawulo zonna eziri wano olwaleero ne channels ne YouTube na buli kimu. Amanya gange nze Stella Nantumbwe Miss Uganda 2013-2014. Obadde jjajja olunaku lwaleero. Yes abo. Bibadde bitya sooka otugambe. Bibadde bikambwe nnyo okusinga n'abakulu bentera okujajinga kubanga abaana bonna babadde talented. Babadde bambi bataddemu obudde bwabwe n'amaanyi gaabwe era nze ng'omuzadde kiba very hard for me. Mubadde musinziira ku kyokusala okusingira ddala. Ffe tubadde tulina 50% nga 50% endala bagikolera mu bootcamp kati ffe tulina confidence, presentation, talent, n'ebirala nga bibiri mbyerabidde naye nga naffe tufuna 5 ne Miss Universe nefuna 5. Oza kino kiyamba kitya omwana ono gwe mutiikidde engula olunaku lwaleero kimuyamba kitya? Confidence. Abamanyi nti kati wava wano mu bulamu alina kudda waggulu wokka tasobola kudda wansi. N'abaana abatono bakabye omwana akabye nga bamuggyeko engule. Mbalaba era kinkwasa ekisa naye oluusi kikuyigiriza mu bulamu nti sometimes you win, sometimes you lose, but regardless era weeyongerayo obulamu bweyongerayo. Amazike gava ku ki nga tebakukubye? Nga otaddemu obudde bwona amaanyi ng'ogezezzaako nnyo so kiba kibaluma. What do you have to tell Bweru former queen in foundation ekulaga ki towards the future of Miss Uganda? Little Miss Uganda Universe oba pageant. Ndaba nga pageant very organized bagitaddemu a lot of thought. Ebirowoozo bingi abaana bonna babalowoozezaako ebintu ebirala ebingi ebibakwatako era manyi nti ejja genda wala. I trust that Miss Fifi is doing something good. Maybe abazadde kiki obagamba bali abatagala kuleeta baana mu bintu bino? Abazadde nabadde njagala bagamba wali abantu abatiisa nti abaana bamwe bajja bamenya emitima biki naye nze kankubulire we nasooka okukola pageant ebbiri ze nasooka saawangula naye kyangumya we nakomawo neŋŋamba ku luno nina okikuba kati mu bulamu ekyo kyenkola paka kati. By the time wakugira walina emyaka emeka? Eriwa kubanga mu Uganda nakawangula pageant 2 gye nasooka okuwangula nalina emyaka 15 then eyokubiri nalina emyaka 23. Nenzanyo basaba musule bulungi. Hello everyone, my name is Ahurira Promise. I am 12 years old. I go to J Nursery and Primary School. How do you feel after winning this? I feel so happy. I feel so happy and So where do you become so strong in the creative, in the dancing? Where were you so creative? Which area were you so strong in? That you think made you win? I was so strong in the talent, and I think that is the thing that made me win. Which type was that? Dancing? It was Afro contemporary dance. Oh, the environment. Yes. What challenge did you face? At first I was there when I'm not so good at modeling, when they are telling me, Promise, try your best to model, and I tried all the time. I go back home and I try, and I can't believe I have made it, but that is what God has wished. As a little Miss Universe, what do you want to do for your fellow girls? As a little Miss Universe, I want to encourage those girls. I want to encourage those girls out there to be confident and follow their dreams. Like me, I followed my dream and I have made it come true. Which class are you in now? I am in primary 5. Mami, Mugambo otya? Ndi bulungi. Otyanga muwala wo engula agina ku mutwe. Bannange mpulira bulungi nnyo. Mpulira bulungi nsanyuse nnyo ndi musanyufu nnyo kulwekyo kya Promise kyatutuusizaako olwaleero. Gwe yamugamba byegattemu oba yakusaba? Nedda Promise yajja n'andeetera akapapula mbu ayagala kubeera Little Miss Universe bw'abyagala nnyo nange ne musapootinga kubanga ye dream ye gye yali ayagala. Taata, abataata abangi kibalaba nga bajja okulagira abaana baabwe naye gwe obadde okuva ku obudde nze twajjidde wano tukulaba nga so active. Obwera wendi message wabataata balala message. Bataata balala mbagamba
omwana omuwala kintu kikulu nnyo mubawagirenga bajjayo ebitone byabwe. They can be somebody tomorrow. Abazadde muyita muki okubalaba ng'omwana afunye kino kyafunye olunaku lwa leero? Ffe ng'abazadde tuyise mu bintu bingi kubanga abeera na trainings in weekends katubadde tulina okumuvuga ne tumugjayo ne tumuwa emmere ne tumuwa every facilitation okulaba nti awangudde. So we are very happy. Abasinga bagamba nti bino ebintu byabagagga enengule mwagiguze buguzi. Ndowooza buli omu abadde wano akirabye n'amaaso ge nti engule twagiguze kubanga omwana abadde active buli kimu kyakoze buli omu abadde araba era tewabaddewo complaint yonna. Amannya n'eddoboozi yenze Auntie Fifi w'abaana. Yes, nze country director Little Miss Universe Uganda and I'm the co-founder Kampala Kids Club. Ife tukulakulanya bitone by'abaana. Yes, tukulakulanya bitone by'abaana kuva ku myaka 3 mpaka ku myaka 13. Ne pageant ekoma ku myaka 12. Yes, nga aim yaffe ku building a confidence na kuyigiriza abaana nti leero you can, like in life it's chiri normal. Leero woluzinga you need to stand up. Kuba abamu ku ffe tebakitugambako nga tuli bato. So whenever we lose ng'owulira ofa naye tubayigiriza okuva mu boot camp kyekituleese wano. Mu auditions twalina abaana 12. So ne tusalawo abaayita mu auditions baali only 40. Yes. Olunaku lwa leero lutambudde bulungi kuba ba judges batwadde ba queens abagenda representing Uganda. Yes, mu Philippines mu May. Yes. Winner afunye trip. Yes, afunye trip kwanga tulina okurepresentinga. Yes, nga wolabye actually fede tunya nnyo birabo ekisokera ddala afunye okuyiga, afunye okumanya ate n'ekirala most of all afunye okubanga asobola representinga Uganda ku level eddako. Yes. Yes. Bagenda internationally olina okubeera nabo bonna basatu. Bakitusaba okubeera nabo bonna basatu. Yes, kyova olaba like the contest ebadde so tight. Yes. It beats there every after 1 year. Buli mwaka. So now tubadde wano mu September tujja kuddeera next year. Yes. Actually obuzibu bwetusinga okusanga bambi omuzadde omwana we watafuna main crown ate nga buli omu ajja nga ayagala omwana wa wangule. Abaana bo tuba tubasomeseza bulungi naye abazadde they really want it all. Yes, omuzadde abamu tebacomplyinga naye nga all in all kale ate ne basponsors abasinga they don't want to sponsor children, so we end up putting in our all. Yes, actually abazadde we twatandikira mu 2018 nga batata tebaagalira ddala baana baabwe mu bino ebintu, but we thank God twagenda maaso nga tubalaga what their daughters have learned, kiki bayizeemu. So we ended up ng'omuzadde omusajja ya registeringa. So we thank God for that kubanga kati abazadde abasajja bavuddeyo ne batandika no supporting abaana baabwe. Abaana bonna babadde wano, most of them had their fathers, and abazadde abaleeyo bataata mwebale nnyo, mwebale buli muzadde aleeyo nga supporting omwana we, si just abawala. You deserve a big place in the parliament. Yes. Nedda bonna tubadde nabo. Actually nze teri abazadde abasinga batera ogamba mwana wa mugagga, mwana wa mwavu, naye nze ntera obagamba gwe omuzadde gwamanya embeera gy'oyitamu, but omwana leero gw'olabanga gwe wandirigadize ng'omwavu ate nkya yagenda okuba omugagga. Buli mugagga alina story ye gye yayita. So it's not about the kids, so we don't discriminate. No. Kubanga gwe gw'owulidde amasomero tubadde n'amasomero 41. Ate tetugenda mu masomero, tubeera ku National Theatre awulidde akalango najja. Yes, tetugenda mu masomero nti tunonemu abaana. Yes, thank you so
Good when children start pageantry young. It teaches them etiquette, teaches them confidence, teaches them how to win, how to lose. It also exposes them to the world because they traveled. After they win, they travel. And I think it allows them to make new friends that they never would have made in their schools. So for me, pageants are a win-win situation. What's your comment or advice to our parents? Because I've seen more fathers sitting here looking at their girls winning. What's your message? I think that was the most beautiful thing I saw tonight. Fathers supporting their daughters, and it was so heartwarming because usually you only see mothers and all the kids, if you ask them, oh, my mother's a single mom. So today was beautiful to see so many dads come out and support their little girls with so much love. I loved it. So kudos to them. Yeah, thank you.